Yes, 256 verse range. Mwebale kuba nti mutambula naffe okutuuliriza n'ogenda maaso n'okuba nti oboolyawo mutuwagira mu nsonga ezimu oba endala. Bobi Wine kiteebereza okuba nti oboolyawo agenze maaso n'okuba nti addusibwa mu ddwaliro etannaba kumanyikibwa newankubadde ng'oboolyawo tutategeddeko nti bamututte ensambya oluvannyuma okuba nti oboolyawo mbu kiteebereza okuba nti akubiddwa amasaasi mu kugulu wali eri gy'abadde agenza okuba nti akyegera kuba nti we bulindo era ng'ofukoosa musajja mukulu amanyikiddwa nga Zaake Bufumbiro Kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe basobodde okuba nti obuulyawo bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka ya white ne basobola okuba nti bamudusa mu ddwaliro. Taasibewo taasulawo yali ku mimwa gy'abantu era nga of course omuliro gugenze ku internet n'okuba nti obuulyawo gwaka. Abantu bagamba omusirikale akubye Bobi Wine amasaasi ebifaananyi bigeze mu maaso n'okuba nti bitambula ku X kwogata ne Facebook ne internet endala kwogata ne TikTok buli mutimbagano gwonna gwa social media bigenze n'okuba nti bifuluma nga bamwakyuzinga okuba nti obuulyawo yateebereza okuba nti akuba Bobi Wine amasasi. Bampita Ntambi James of course namano Kiboye Maksud Jimendi in Uganda webali kuba nti otuwuliriza now gaakagwawo kibi nnyo kibi ddala nti tujjukira mu mwaka gwa 2018 Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nti akwatibwa n'okuba nti akubibwa ddala wali eri mu kibuga eggulu bwe yagenda mu maaso n'okuba nti agenze kunoonyezaako musajja mukulu amanyikiddwa nga Kathiyanu Wadru akalulu oba kayite ak'okuddibwamu bagiyite by election yali mu kibuga eggulu era ng'oboolyawo omukumi amanyikiddwa nga Yasin Kawuma yagenda maaso n'okuba nti akubwa amasasi agagenda maaso n'okuba nti gatwala obulamu bwe era nga Bobi Wine naye yagenda maaso n'okuba nti akwatibwa n'okuba nti anyigibwa ensigo nga bwe yagamba n'agamba takyasobola kuba nti addamu kuzaala n'ebisigaddewo. Kino nno kyavaako abantu okuba nti oliawo batabuka ennyimba ne ziyimbibwa obukoosa n'okwekakasa n'ogenda mu maaso n'okuba nti kubeerawo era tujjukira nti ne bamukwata ng'agenze ku kizinga Kalangala era kwogata ne Busoga emanyikiddwa nga Luwuuka. Abantu bagenda maaso n'okuba nti beekalakasa era nga abantu bangi bagenda maaso n'okuba nti bakubibwa amasasi mu kibuga Kampala nga kukakana nga 10+ basobodde okuba nti batuteekamu akaba. Olunaku lwaleero zibadde ssaawa 12 mawulire gavuddeyo ne galaga omukumi wagenze mu maaso n'okuba nti ateekayo ku social media amanyikiddwa nga Eddie Mutwe n'agamba nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bad Bobi Wine agenze mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi era nga kino kireese enyiike nnyingi nnyo mu bawagizi bamu especially bannayuganda abagamba nti oboolyawo gavumenti ya Museveni egenze mu maaso okuba nti yeemalirira n'okuba nti oboolyawo degenda maaso n'okuba nti etulugunya abo abagivuganya okuli Bobi Wine n'abantu be era nga ffenna tukimanyi nti oboolyawo bantu bangi abakwatibwa abali mu makooti abali mu makomera olw'emisango bwe gitya. Bobi Wine tetumanyi ensonga ntuufu lwaki bavudde n'okumukuba amasasi and of course tetunaba kutegeera kibadde kigendererwa ki yasabye olukusa ogenda gy'agenda kubanga tulabye nti abanupu bonna basobodde okuba nti babeerawo. Bwe kiba kyalaale wano kiteebereza okuba nti abantu bagamba nti lwaki Muhoozi ne Museveni bagenda maaso n'okuba nti oboolyawo bo bagazalinga abantu n'okuba nti bakuŋŋanya abantu mu bifo ebyenjawulo especially mu bisaawe nga tewali abakuba ku mukono. Lwaki kituuka ku Bobi Wine ne bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bagenda maaso n'okuba nti bamutulugunya n'okuba nti akubwa n'okuba nti asibwa n'okuba nti oboolyawo abantu be bagenda maaso n'okuba nti bawambibwa okusibibwa mu makomera ag'enjawulo n'okuba nti obaolumu mbu n'abamu bagenda maaso n'okuba nti battibwa. Wetujjidde wano ng'ebigambo bingi ebigenda maaso n'okuba nti bikankana. Ndabyeko omukulu amanyikiddwa nga Mwesigye Frank ng'ono ali ku ttiimu ya PLU Kogata Kainerugaba Muhoozi avuddeyo ku mukutuko gwa Twitter n'agamba nti Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti alimba abantu nga begenze maaso n'okuba nti akuba amasasi naye nga kino kyonna akikola nga ayagala kuba nti oboolyawo aziba amaaso n'okufuna sympathy oba okuba nti akwatibwa ekisa olw'abantu oba abazungu oba abawestern abagenda maaso n'okuba nti bamuwa ssente okusobola okuba nti akola documentary n'okugabira abantu ebintu ebyenjawulo mu kibuga Kampala byagenda maaso n'okuba nti oba oli alya mpola mpola era nga bagamba nti eno documentary datwala obuwumbi bw'essente buyitirivu newankubadde ate nga Bobi nti adeliveringa kituufu. Bano nno
bannabyafuzi ab'enjawulo bagenze bagamba nti ono agezaako okuba nti abuzaabuza kubanga bwe bagenda mu maaso n'okuba nti bakola propaganda mu Uganda n'ogezaako okuba nti banafuya Bobi Wine kwogata n'ababagizibwa ogezaako okuba nti balaganga Bobi Wine bagenze mu maaso n'okuba nti asiba H1. Abalala bagamba nti esasi teribadde esasi mbu likubye ku kugulu era nga n'omusaayi n'eggumba terimenyese ate nga oba oliawo talibadde kiraga nti omuntu gwe yakubye esasi ku kugulu wundu ebeera nnene nnyo mpola abamu bagamba nti oba oliawo agenze mu maaso n'okuba nti akubibwa rubber bullet nga rubber bullet eteekawo ekiwundu mpola naye nga ate tosobola kuba nti ekosa nnyo muntu gwe baba bagikubye. Ekibuuzo kiri nti tugenda mu kalulu omwaka ogujja ate nga olwomosi tuguyingidde buli bugenda maaso n'okuba nti obuliawo bugenda maaso n'okuba nti buddamu ekisanja ekiddako ate tumanyi oba Muhoozi oba Museveni yajja naye nga ate tukimanyi bulungi nti Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti ajja. Ffenna tukimanyi nti obalyawo CDF amanyikiriddwa nga General Kadoga Muhoozi yavaayo n'agamba nti tewali agenda muvuganya agenda maaso n'okuba nti amumanyirira era nga buli omu anaamwenganga ajafuna obalyawo kyanaafuna jakolebwako nga ye bwasobola oba nga bwalagidde abantu okuba nti bamukolako era nga statement eno agenda maaso n'okuba nti agisa ku Twitter era nga abantu batandise okuba nti bekwasa nti Muhoozi mutiitiizi agenda maaso n'okuba nti asanyawo bonna bamuvuganya n'abasigaddewo okuba nti abateeka mu makomera engeri gyali nti yanyinyizibwa eddala n'okuba nti oba oliawo mutiitiizi tasobola kwogera bulungi so buli omu agenda maaso n'okuba nti amuvuganya ayagala kuba nti asanyawo obulamu bwe n'ebisigaddewo. Abalala bagamba nti oba oliawo Bobi Wine amawulire ge Uganda gagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bagakwatamu era nga abamu platform okujjako abo abatonotono ab'enjawulo naye nga ate media agenda maaso n'okuba nti emujjako platform so ng'alina okukozesa obubadi bwonna okusobola okuba nti Adamu mawulire kogata okuba nti akozesa emikutu migatta abantu bagiyisa social media okuba nti oba oliawo ayisaawo ekintu kye era nga abamu bagamba setanti. Kino nno nze ngamba nti obulamu bw'omuntu tebabuzanyirako bw'ogenda maaso n'okuba nti obaako n'abakuvuganya bawa omukisa nga gwe gw'olina kubanga tulaba nti banafuzi ab'enjawulo Banyamutoolo Muhoozi akava Etololo n'abasigaddewo bagenza mu maaso n'okuba nti batalaga eggwanga lyattu Uganda nga tebakubiddwa ku mukono tanaku nnyo nti okuba nti omusajja akuvuganya ogenda maaso n'okuba nti omuggyako amaanyi gali badde akosa naye okuba nti akovinsinga abalonzi be nabo batamwagire kusobola okuba nti bamwegattako nga engeri gyonaawe gy'okolamu nti bwebanga Uganda is a free political world yali badde nti buli omu afuna omwaganyi okuba nti agezaako okumitinga abafaani be oba basupporters be okusobola okuba nti abamatiza naabo oba oliawo ab'enjawulo okusobola okuba nti oba oliawo bategeera biki byayogera tanaku nnyo nti oba oliawo bannayuganda bannabyafuzi mu Uganda especially abavuganya gavumenti tebawe bamukisa gumala okuba nti oba oliawo boogera n'abavuzi baabwe abamu bagenda maaso n'okuba nti bakubibwa abamu bagenda maaso n'okuba nti basibibwa abamu abantu bagenda maaso n'okuba nti bakubwa amasasi nga bwe twalaba ekyali ekalangala nti bagenda maaso n'okuba nti bakwata Bobi Wine bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti bekalakaasa abamu bagenda maaso n'okuba nti bakubwa amasasi mu kibuga kyattu Kampala ne mu bibuga eby'enjawulo ebyetoolodde Uganda era nga of course obulamu bw'abantu bagenda maaso n'okuba nti bugenda wano nno kikulaga nti oba oliawo waliwo atitira ku munne bagamba Bobi talina buwagizi lwaki bagenda maaso n'okuba nti bamusitopinga aba oliawo bagamba nti oba oliawo Bobi Wine tasobola kuba nti abakola kyekolera nze nsubira baali mulese natalaga ebibuga byattu nayogera n'abantu be nga aba PLU kogata n'aba NRM President Museveni n'abantu be bagenda maaso n'okuba nti bakuba enkuŋŋaana ze bayitamu nga bagamba nti Thanksgiving twabalaba saidi zeeri bakoma sayebwa mu Western Uganda tubalaba mu Northern Uganda oba giyite West Nile tubalaba mu Eastern Uganda and of course twabalaba e Masaka n'ebibuga ebyetooloddewo eby'enjawulo so guno tukubira omulanga bonna abali mu kitongole ekya poliisi okulumya abantu si kirungi ate nga ne bakama bammwe yadde babalagira naye naawe oda ya mukubwa naawe n'okuba nti okozesa common sense kubanga ekifanyi ky'omusirikale ono kigenda maaso n'okuba nti kitrendinga. Bobi Wine tetumanyi bulungi yatwaliddwa newankubadde bagamba agenza ensambya bingi ebikyayogerwa bannabyafuzi ab'enjawulo bannayuganda ab'enjawulo abamusima amativu abamu bagenda maaso n'okuba nti bakaaba abamu bagamba nti
Museveni yali badde nga ava ku bufuzi oba oli awo omwana n'akwatamu kubanga tewakyali demokrasi mu ggwanga lyattu Uganda. Tukubuuza kituufu Bobi Wine akubiddwa amasasi oba nedda, era nga kiki kiwali agadde Bobi Wine akola okusobola okuba nti agenda maaso ne movements ze, oba kogata omulanga kikukubira gavumenti okusobola okuba nti ereka bantu okuba nti bapracticinga eddembe lyabwe ery'obwebangumu especially bwe kituuka ku byobufuzi. Mwebale kuba nti mutuwuliriza bamutanta mjimzo na mukutu gwa Vaseline 256 tambula naffe, webale kuba nti obeera naffe ate nga tukyakuleetera amawulire agakwatagana ne gano. Nsuubira nti bonna bekikwatako eno tetubikoze mu mutima mubi. Twagala just kulungamya Uganda kogata ne bannayuganda mu nsi yonna. Bye bye for now.